nga Calvin ye yabadde apostinga bye bimu n'ebenda bamako byayogera bano kuleka script gyeri kakati nga osina bagenda omako oyinza otuwulira ne ba reporter abalala be muli nabo abazira omusupportinga career eno tuleme kugira nnyo naye kati kitegeeza script gyeri ekirala mako eno ye case esoose mu management eyo oba wabaddewo cases endala eno lwaki abaana batuuse okudduka anti kyenkugambye nti cases ziri endala zibaddengawo naye wezabeererangawo abaana bano tebaali nnyo exposed ku bantu bangi okitegeera abaana bano jukadde bakyali tebannaba nakuweza myezi 3 nga tubaguddewo mu industry okitegeera baali tebannaba kubeera nnyo in contact with different people okitegeera kubanga babawa different ideas na different with banamawulire chokola baziri cases ezasooka zasobolanga okubeera nga ziri resolved internally mangu nnyo zino zirina okujiba obunyama oluvannyuma lw'okuba nti kati bali exposed ku bantu ab'enjawulo y'ensonga lwaki olaba nti eno case ekalubyemu kyekiri kyenkugambye ne ba B2C we baali bagenda kesi yaabwe wagiraba ng'ekalubye nga bagambye ffe tetudda wa ande nga waliwo n'aba bagambye nti bagenda bamanaginga balabe nga babakola ki babaggusa ne bwe yali John Black ng'agenda buli kimu wali okola ki wakiraba ne walaba nina Rose ng'ava ewa Daddy Andule yatugamba Andule amutadde mu depression buli kimu kimutabutseeko amutulugunya tamukola bwati ali ku cocaine anaatera okufa okitegeera naye nga bwe yava ewa Andule kitufi Andule yali amutadde mu depression Mako katono nnyo. Ne Calvin nga entertainer mwena mbadde mukolera Mugaga. Nze sina na namba ya Calvin mulaba ku TV. Mako. Banda yali akufunda. Flavia ali mu kusiika maji. Mako. Njagala just onziremu ebibuuzo byange bibiri. Omugaga abadde agenda okutwala ba Katereya and Kandle. Ani yamuleeta atali ono gwe babadde naye owa Theroni waliwo abadde agenda obbagula last year mu January yali abatwala ani yali amuleeta ku manager oyo simumanyi era sijja kwogera byo simanyi kyakubiri Mako abaana bano baali basayininga ne management ya Theroni basayininga nti n'obulamu bwabwe nga bo their private life. Thank you, Brandon. Theroni ebivunanyizibwako kubanga tukiriza nti baana abawala they can have boyfriend kubanga bakuze basobola okubeera n'obulamu bwabwe bw'okucakala nga business teriwo kubanga tukimanyi bulungi nnyo ku mulimu bakugamba nti tukwagala leero n'enkya ne luli lw'otalina okubeera nga oli bize mu mirimu gya management. Kati bwe kituuka bwe kityo how did they come to a conclusion okutandika okuteeka kamera mu private space y'abayimbi nti nabo balina okuwummulako kola ebyabwe kiva ku ki bwe baba nga tewaliwo kikono webatabaawo asaaba webatabaawo nga omu ku bayimbi yayina embeera n'abantu ababatwala nga bamanagement ataali Theroni oba manager yenna omulala. Anti abayimbi bano we baali basayininga ne company bazadde baabwe bakwasa abayimbi bano babakwasa company nga company yeringa bazadde baayo be balina okubeera nga babalabirira okitegeera kitegeeza company we babakwasiza obuvunaanyizibwa kibanga Brandon bwe naleeta mutabani wange nenkugamba ayagala kuyiga kola bya ku TV n'osalawo mu managing omuyigirize okola ebyoku TV omupromoting era abeere TV star okitegeera kitegeeza mbeera mukukwasizza ekintu kyonna singa kituukawo ne kyapeninga ku mwana wange obuvunaanyizibwa ani abeera nannyini bwo nga we mwankwasa Daginayisi muyigirize Mako so kati bino ebibuuzo bye twebuuza abaana bano bojjo mubawulira mu media nga bagaffe tuli baana bato kitegeeza bwe bajja mu company bazadde baba bakwasanga company ye taata ye maama ye mufaako byonna kitegeeza singa baawulira nga batuuse nga balaba bakuze they need to have their life
bali balina okudda mu kampuni bagambe kampuni nti kati guli baleete bazadde bagambe nti twabakwasa abaana bato naye kati tulowooza bakuze they can have their own life musigale nga muddukanya business Desh mbadde nsaba eddakiika 2 nga sinaba kudduka because I'm getting caught up here. Yennyabo. Genda maaso. Mako kansooke nkunenye. Thank you, Mr. Right. Mako. Mbadde nkusaba bwe tumala live eno oddeyo ku drawing board ne tactics zo your defense tactics z'okozesa ku group eno. Otherwise ziri 2 week. Mbuuza lwaki nnyabo toyinza kuŋŋamba mbu abaana kampuni abasayini nga ye taata ye maama ne bw'oba gwe taata wange nawe gwe maama wange there's no way you can put a camera in my room however much you protect me. That's number one. Ekyo ekyokusa camera in their houses is wrong. Kikyamu. Nobody. We all know major company kati mu Uganda eyakusayininga abayimbi ne baproducinga at least ekituufu ne bamala n'akabanga akanene is Swang's Avenue. You can't find a camera in Vinka's room. No way. Those girls are above 18. But you can find them in a living. But you can find it in a living room. No, not it is controlled by Swang's Avenue. If it is controlled by them or their boyfriends or husband, that's okay. But not controlled by Swang's Avenue. That's wrong. That is wrong. Techikirizibwa na kukirizibwa. Vinka bw'assa camera mu nyumba ye, fine. But Swang's Avenue ekere esse camera mu nyumba ya Vinka kudiruki. Nti baba sayininga because babakozesa. No. Brandon ageze n'abuuza nti do they work Monday to Monday? They must be having some days off. Nga bakola ebintu byabwe ng'abantu. Okitegeera? Nga tuzze ku kya music. Temaze okulaba kirabika ono Mugaga ali mu yasayininga abaana abo alina ebigendererwa ebibye ng'Omugaga. Tulina abagagga abajja mu industry nga their motives or their missions si kufuna sente mu music. Okugeza abaliwo ku mulembe gwa Sipapa mujjukira bulungi. Sipapa is one person who came in the industry not because he wanted to get money out of the area promoting, but because yali oba agamba kyali excited. Yali ayagala bwagazi ndongo. Okitegeera? Nti yasa sente nyingi nnyo nga talota nkonda kuzijjayo. You understand? So, Chemazo lava in this whole situation, ebirubirwa by'Omugaga is more of tayagala sente mu ndongo. Alabika ekitone ekyo akyagala okikulaakulanya ne industry agyagala naye nga alina hidden agenda ye. As according to Mako byava okunnyonnyola. Engeri wa Flavia, don't misquote me. No. Nange njagala nkwate bulungi. Ogange. You misquote. I know you're speaking this because you were a woman. You okay? You can't speak like this. No, Mako. But I'm not Flavia, actually. Mako. Flavia, we are speaking this on business. Yagala yogera ng'oyogera ku business side nga toyogera lwakuba oyogera nti lwakuba bakyala. Bwe tunajja kugundi y'abakyala, I don't think atao tunavaawo. I'm speaking this as a person who has been in the industry for some good time, who has witnessed a couple of duos or singing groups with different reasons, different intentions, and with different missions. Omugaga yakola studio abaana abo babeere nga recording anytime they want. N'asasula ne Washington okuba nga producing music at any time. So, if this is a business, omuntu jasizaamu sente, and abaana bakeera ku machanti they want to leave, yes, they are free to leave, but that's what I even asked Kayz to show. Nga bagenda bafunyemu chinga bo. Because if they went today, Bajjana separating leero. Okay, tebana bajja nacho. But we are separating, it is two ways. If they separate today from the Mugaga and them, nobody is going to hire them until they get back to show.
Abaana bo bakatali and Kandle betaaga omugaga okusinga omugaga bw'abeetaaga. Agenze Flavia. Anti alazeewo ati. Adduse ekikulu Dagnais yamugambye ebintu yalimu nga tabiraba nnyo mu industry yabitegeera. Anti atadduse budduse tasiibudde. Flavia omwambadde mako. Yeshireta Muzeeyi William. Yeshireta Kayz. Bandeete Muzeeyi William. Uncle Kayz. Muzeeyi William aliraane Kayz. Naye olowooza Muzeeyi yo mwali Muzeeyi adduse. Adduse ne Flavia. Muzeeyi wuuno. Uncle Kawalya. Tongatta nakaana ka Nuupu. Deshi wachonzijeeko. Ate ffe tukolagana n'abaabukedde. Ate ng'ayogerera. Tukolagana n'abaabukedde. Ayogerera mu ya Kayz oba? Ate ayogerera. Ali mu ya Kayz. Deshi wachonzijeeko. Tusiba ekintu okisumulula. Anti Flavia adduse. Flavia. Desha akwataganye Tusiba ne ekintu Mako. okisumulula. Muzeeyi Desha William. akwataganye ne Mako. Muzeeyi William. Desha yagamba gwe muwa takiti. Bamukubye genda. Deshi oswadde. Tusiba ekintu okisumulula. Genda bamukubye. Industry yawane ine fujjo. Omukazi sebo yejje waggulu ampayirize. Answaze mbantu. Michael Jose ogamba ati esooka ziraba. Bannange. Deshi. Esimu egambye you've been disconnected by the moderator. Ate nanti kati siri moderator. Mutandise okumpayiriza ate. Mary Flavia agenda maaso. Erina kati Deshi bamoderator bo baani? Bamoderator bo baani? Moderator bayamukubye Deshi. Ate lya mukubye ekigwo. Network. Yakubye ekigwo. Mako yomu kuba moderator ba Mako si labayo. Labayo. MP agenda kwesimbawo kati ebintu bino ebyekikadde bitandise omusumbuwa. Omuwadde. Nedda kasirye Deshi anzijeeko n'agamba you've been disconnected by the moderator. Deshi mwana. Ate nze siri moderator. Hello? Yes, that's it. N'emikono gya Deshi gibadde wekigirabira. Nenda moderator akolera ku instructions za above. Naye kakati. Mary Flavia amalirize. Atekeyo submission ye gwe then tugende ku Kayz. Agiwandiike mu comment section. Flavia agenze. Kayz come in. Alabye nga byayogera ali just kugalo child tafa ku bagagga bateeka sente mu ndongo. Kayz come in wamma. Wangi. Kayz wamaleta submission yo wamma. Awalya, bring your submission. Nze ensonga yange esooka ku baana abo. Nze ogwange nakoze ogw'obwamawulire. Era nindaba abantu nga baleekaana biki emboozi eyo emaze ndowooza. Baatandika okukyankalana after we bareleasinga alubamu yaabwe. Kyova olaba after alubamu temwalabamu push y'amaanyi. Naviti amaze okubba ssente. Ebyo byonna Naviti azabba abantu bangi nnyo. Alina neyo mu mbaawo gye bamubanja naye ensonga esooka mu byonna tulina okukkiriza nti management y'abaana erina kyekoze okubateekawo okulaba nti leero tuboogerako nti nno tusobola okwogera ku ba Katereya and Kandle. Ng'abantu abalala bonna babaako ne flows zaabwe nti omuyimbi alemereddwa okukwatagana ne manager asooka. Basooka leeta Ray Mako nga ye PR by then. Era tewaliwo TV gye bagendako nga tebasasudde. Tewali bbaala gye bataawa ssente, tewali DJ gwe bataawa ssente. Yes. The investment eri heavy. Okujjako omuntu nga tamanyi ngeri gye tamanyi bwe kikiruma kuba nti noteeka mu muntu ssente.
naddala nga tomuyinako Luganda mwana wa buwala here and there kyovola abakatambo bo badde Bali ne bagamba katubaagale ofuuke mukyala eka nga woyimba n'ekiro so management boss waabwe musajja mufumbo tetujja gamba nti nno yalakeddeko ku makya n'agamba akwana abawala abataabo kubanga nalimba waddeko omulimu ne mbatwala Masaka n'abampa okitegeera but challenge weesingeyo okujja nti abayimbi waafuna erinnya atandika okufunayo ku gigs kati bano abamubeera mu matu abantu abatuula mu kasiki ne bagamba okimanyi oli wakabi okimanyi kati bababba kati abaali ba greens let's say nti nno mugenda twala 25% oba 35% kati nga balaba nti no pa booking oba omubbye naye erabira investment eno yonna gye gyekola ki initial storage gye twasooka okukwata yali ya manager Ray kubanga agobeddwa Ray yagobebwa bugobebwa due to poor attendance at work waba awakana ajje amuhiya yalina signing nga mu kitabo every day nga because eri business nga ogulawo edduuka oba essomero nti abasomesa basayininga wano ne basomesa abaana Ray yakola omulimu mungi nnyo kubanga yali ku ground yalina architecture gwe yali promoting obudde obwo architecture we yagenda okukuba ennyumba teyadda kati Ray n'akwata bano abaana Indako architecture otegeeza ki omuyimbi atamanyi kuyimba nedda omuyimbi yali architecture obudde obwo so nga oba baali bamuyita famous gwe yalina obudde obwo kati najja eno mu Katereya ffenna tetwali yamanyi Katereya gye yava nze nali nga kwani kati nga ndaba Mako yatembeeta baki Mako ne mugamba abaana naye balungi first of all ne mugamba okay ekiggwera ng'abaana erinnya lyambuseeyo okitegeera kati emyaka 10 gye baasayininga nga bannabitone bonna abalala bonna balina ekizibu ky'obutasoma baali bamanyi emyaka 10 bye bisanja 2 ebya Museveni bijjiramu ebintu bingi munda bakukolera audio bakuwa video otuwulira bakuwa video bakuwa wosula bakwambaza make-up kuva ku nika okitegeera naye nga nabo papa wezi babeeramu so otegeera nti omugagga nti nno omugagga waliwo ali mu mukuba today nze nakitegedde mu version weziti ekisooka abaana ab'obuwala abo bakulu n'okunyirira banyirira balina ababagambako era waliwo story egambibwa nti baali babagenze n'obatunda ew'omugagga omu naye nga te management terina kyemanyi wabula nga bagamba nti Roland yali abablokenze ku mugagga omu okitegedde ng'era abaana abo banoonya omugagga bagende babeeko bye beetuusaako okakana bali ku lutikko ewa enakisozi ensonga we twagitegeera era neyo ne tukwatamu so kati omugagga jjukira tali nga bano nti nno tali nga ba Enoka Kateete nti ndi ku B2C yokka omugagga alina partitions za investments ez'enjawulo okitegeera payini ye yagiwulya kubanga okuva omwaka okuva abaana bwe bakuba oluyimba abantu abali mu industry okuviira ddala ku ba songwriters music audio producers bano bankola ku TV babali mu matu bamagamba we can do better kubanga omugagga tabeerawo ku ground kyovola abayeesiga Ray okitegeera Ray nga yatambula nabo everywhere it is alleged babadde bakuba n'ebivulu ebimu nga takola ki nga tamanyi naye omugagga si nti agoba abaana no tali mugoba baana ate omugagga si nti ali mu kugoba Ray omugagga kyayagala what I think is ayagala bano abaana bakomewo badrawing terms and conditions zaabwe bakomewo tukole because kati Katereya and Kandle ow'omwaka owa 2021 si yowa leero akuze ne dibanzi zikyuse ontegeera kyekimu kati ne management naye egamba nti no wadde ntadde bino ataddemu close to 800 million or 1 billion nakitaddemu n'engamba omwavu tokyogerako because atamanyi bbeeyi ya music wano baselekta William abo bateeko omusajja yabawa ddiiru opromotinga Flona nga bamuwa byamagezi akola otherwise omusajja akukakana n'ekifo yakitunda n'ebintu byali bitwala bakaddaama byonna ne bifa but it was about owuliriza because sente ziyinza obbaawo but you invest it wisely abo abaana nga Mako yagambye babadde tebadda mu lugoye ate enedde
babadde basula wali eri waggulu ennaalya mbamanye kubanga makulu manyi twalinawo omuntu okitegeera Lego mwaguliranga embizzi. Kakati mwalinawo omuntu omwana yakulukuta iye twamuyinawo era nga basula bonna jjukira baafuna ennyumba ya bisenge 2 n'eddiira eddene nga mulimu TV Plaza mu 14 inchi nkaaga okitegeera naye kakati bino byonna bizze nti obuzibu tebuli ku management tebuli ku muntu yenna buli ku bano ba road manager Roland we bamugoba nga bana abana bamwaccuse nga bo ne basalawo baleeta ate owaabwe gwe bategeera gwe bayita Ray okitegeera Ray mukudda Ray jjukira ali afunye kino ekikazi ekyamabina kimalayika malayika Kasaya yakwatagana n'abaana ba after 5 teyadda ngulu era waba wachi wakana je okitegeera era Ray n'afuuka ne Mugaga Ray toddamu ku promotinga muyimbi yona kubanga abayimbi tebasiima Ray nyini ebintu byangamba mu casking abayimbi bamuyisaamu amaaso bamuvuma bamuvoola saagala abyerabire kubanga yaliko bia ng'ate nze siriiko okitegeera kaakati abawakanya ekya investment music atwala ssente z'otamanyi kubanga obusanga Kayz abajjeko eggulu n'omuwa eky'ekkumi oba weetoolula bwoti n'osanga Selector William ali kulya mmere ku papazi n'ogisasula oba okkirira bwoti n'osanga Mako n'omusasulira piki oba okyatuuka bwoti Katamba ng'akumye tobacco n'omugulira kiraabu. That is all money from music. Yes. Okitegeera kati nga totunuulidde trips z'abataddemu yabakwata n'abatwala e Rwanda ne bakola olwo give me my oba my nyash takomyawo n'abakwata yes n'abatwala ewa bayitayo batya e Dubai because they were not booked baali oba ne Kofi Olomide oba baali na guy kyoyo we Congo I'm nerabidde okujjukira erinnya lye but be yali nabo so abayimbi tubawe ample time by coming out of depression because woba wali obaddeko n'erinnya naye n'olaba ng'osereba. I can get your point. Ne management coming it down anga yayo bakwatagane because management bana abana tebalina sente zigula 7 years ezibulayo wabulayo emyaka 7 out of the 10 years ze basayinga okitegeera the teams nite baagala kwogera ku masimu okitegedde so media obudde buno bagezaako kuba nti nno bagifunguza because okimanyi omwana omubuwala waba yayogera story buli muntu agenda funa sympathy naye ate singa manager tugeze singa Jeff Chiwa yali ayogera byayise mu bayimbi kuviira ku Chameleon Radio and Weasel Shiba baani senga mumanye bwali alina ku mutima senga leyo tabasasuza kulinnya kukozesa sente kukozesa senga temusasula kukozesa linnya lye okitegeera so kati wano tuyina kukolagana professionalism woyina okuviirayo nti no contract yesoma ki nti kale onteeredde kamera tugeze maybe wensula naye nze do you provide this ku terms and conditions initially of which abayimbi abo tuleetera ku press conference ne tubabuuza bo bakoza kimu nti no ebyo baatuganya byogerako nani disclosure agreement gwogitegedde oba gwojjukira kimu make up na miti gye bagenda kuwa abayimbi abasinga omubala kwekubya bifaananyi naddala ab'obuwala they are sex objects babatwala mu bagagga okitegeera ne babawa abagagga kakati era story eyo mweri era mulimu omugagga wange mpozi nga waliwo alina kyabuuza but for now embeera bwetyo bweri abayimbi tebannaawukana na management kyova on the verge of splitting because waliwo abali mu matu abagamba mujje ngenda bawa almost 50% kuzaba mukoze mzee William oyina kyobadde obuuza kati Kayz katono when you talk about the contract
kati nga mmwe abadde nga bafolowinga MUKATTU bamanyi nnyo olowooza singa basigala wano we bali